Gyosinzidde yonna nkubuuzaako nkugamba weebale nnyo weebalire ddala okuvaayo n'ogoberera enteekateeka zaffe. Nkugamba subscribinga, likinga, commentinga, sharinga twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga yonna gy'osinzidde mu ngeri ey'omuzinzi. Kaakati mu kaseera kano saagala ndabike nga oba oliawo nkujuza, njagala nkutwaleko bulungi ku nsonga eriwo ey'abannaffe aba Afghanistan oba we zituuse wano munda mu ggwanga erya Uganda ne amawanga amalala. Mpozi okujjukizaako nga wenna kutegeezezza 5 mu omu bamaze okulabika nga batuuka wano munda mu ggwanga erya Uganda era bataka wali ku Resort Hotel Entebbe. N'olwekyo wakati nga bannansi ba Uganda babadde oba oliawo bagezezzaako okwesunga ekibinja ekinene naye bassebo ne bannyabo bino bikyali matankane ng'empale z'Abaseveni. N'olwekyo nga Omumerica ne gavumenti y'eggwanga lya Uganda bakyakola ekisoboka kyonna okulabika nga bano babaleeta wano mu ggwanga erya Uganda. Kaakati njagadde okunokolerayo ekyama oba oliawo ekyaviiriddeko abangi okugenda mu maaso n'okulabika nga bakiika ensingo. Lwaki ate ababundabunda abaana abasoma naddala abaana ab'obuwala tebaleeteddwa wano munda mu ggwanga erya Uganda? Nkukoledde okufeffetta wali munda mu ggwanga erya Rwanda n'abakungu abaliyo n'enzuulira ddala ensonga entuufu eyaviiriddeko bano okulabika nga ate bassebo ne bannyabo bongera okulabika nga beenyigira mu kutwala abaana b'obuwala munda mu ggwanga erya Rwanda. Kaakati okusinziira ku information eyasigika, abayizi ab'obuwala ngambye ab'obuwala temuli babulenzi abawerera ddala 255 be bagenda okulabika nga batandika mbagirawo okubeera nga babunzibwa wali mu ggwanga erya Rwanda era batandika okuddamu okulabika nga basoma. Onookijjukira bulungi, onookitegeera bulungi wali munda mu ggwanga erya Afghanistan abatalibaani wekituuka ku byensoma kwegamba babikyankalanyizza, ate wekituuka ku byensoma eby'omwana omuwala bwe bayongedde okulabika nga babirinnyamu eggere. N'olwekyo nga bano tebakkiririza mu mwana wa buwala kulabika nga asomesebwa oba oliawo era nga olw'olutabaalo olunene kino tekisobosa bantu bano okulabika nga basobola oba oliawo okulabika nga beeyongerayo n'emisomo gyabwe. N'olwekyo bano Abafghanistan abatwalibwa mu ggwanga abagenda okutwalibwa mu ggwanga erya Rwanda babadde tebasobola kulabika nga baleetebwa kuno. Ensonga eyaviiriddeko bano okulabika nga basalawo okutwalibwa mu ggwanga erya Rwanda yekyokubanga eggwanga lino lyenkutegeezaako osobola okuvaayo n'okitegeera bulungi nga bo ebyensoma byabwe bigenda mu maaso n'okulabika nga bikwazibwa. N'olwekyo ate woyogerako mu ggwanga erya Uganda bassebo ne bannyabo ddyo ekituuka ku byensoma byayimirira dda. N'olwekyo olw'ensonga eyo nti wano munda mu ggwanga erya Uganda baba tebasobola kubaleeta ate nga n'abasoma wano bali ku muggalo. Kaakati nno Ministry oba ebyokwerinda oba bakola ku byensoma munda mu ggwanga erya Rwanda bayongedde okulabika nga baaniriza bano abayizi okulabika nga bagenda mu maaso n'okubabunzabunza n'okulabika nga emisomo gyabwe gyeyongerayo bukwakku awatali yadde abakuba ku nsolobotto. N'olwekyo bannayuganda newankubadde bayongedde okukiika ensingo naye ate bo bannansi ba Rwanda bayongedde okulabika nga basanyuka olw'okwaniriza abantu abafaanako bwe bati. Nkugamba kwegamba okumanya ensonga nga bwe zitambula wano munda mu ggwanga erya Uganda ne mawanga gonna. Subscribinga, likinga, commentinga ate otwekwate Kampala Media TV tukutuuseeko ensonga ez'omuzinzi mu butuufu bwazo oba oliawo yonna gy'osinzidde. Are you all my personal dreams?